Nze Sanyu Robina Mweruka ngenda kutambuza ne Mebo Mulungi. Tutandise okunyumya agataliiko nfuufu nga tutandise n'entiisa ebutikidde abatuuze ku kyalo Kalagala Kayabwe mu disitulikiti y'Empigi Musiga Nsimbi Omuzungu ng'ono munnansi wa Isirayiri bwakkakkanye ku muganzi we nga Munnayuganda n'amutta. Kino kivudde kukebeza omwana DNA n'asanga nga si wuwe so nga n'omwana omukulu yali yamutegeeza nti naye si wuwe. Munnansi wa Isirayiri Reed Watedo w'emyaka 58 era nga yabadde maneja wa kampuni ya RCC ekola enguudo yasse mukyala we Monica Nabukenya wamaze naye ekiseera mu bufumbo. Kigambibwa nti abaagalana bano baludde nga balina obutakkaanya nga Reed yalumiriza Nabukenya okupepeya n'abasajja abalala. Omusajja badde mu binyumya kusayidde balina lingi banyina kuno abadde akumosa mwenda ng'omuzungu akola ki yeebase tukume obusungu tufuge obusungu embeera bwejja ey'okutta omuntu ayinza kujjawo kiri eri. Dumba Richard nga ssentebe w'ekyalo kino agamba nti abaagalana bano baafuna obutakkaanya gye buvuddeko omukyala n'anoba nadde ewaabwe. Agamba ensonga baazitwala ku poliisi ey'Empigi eyagezaako okubatabaganya kyokka bwe yalemwa n'ebongerayo mu kkooti gye baayawukanira wabula oluvannyuma baddingana ne babepeya buto ate ne baddamu ne bafuna obutakkaanya ng'omusajja alumiriza Nabukenya okubaliga. Embeera nayo nga kuginnaayo era obusungu banga busigadde bugenda munda omukyala n'agenda basanga omuzungu ajja amunona n'endowooza n'ekigero kye munda muli. Abafumu bano babadde babeera n'abaana babiri wabula bwe basooka okwawukana Nabukenya yakatema bbanga omwana omukulu bw'atali wuwe omusajja n'akigumira era bwe baddingana ne yeekengera n'omwana omuto nga kigambibwa nti wiiki ewedde yakebeza omwana ono omusaayi ne bakamutema nga bw'atamulinaako kakwate. Madde eno ebadde azeeza domestic violence balinawo obutakkaanya ku mwana omu nga bagamba omwana si wa musajja ne bajjaho ku poliisi ey'Empigi ne bawa amagezi nti bagende bakole DNA n'etandinga B negative nga omusajja si ye taata w'omwana. Bwe yakomawo awaka kigambibwa mukyala we yamutuga n'amutta n'amusiba amasuuka ku magulu ne ku bigere. Omulambo n'agusuula mu kinnya kya Kazambi maka gaabwe era okusinziira ku poliisi bino byaliwo ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde. Kirungi omukulu ono mwenyini maka ono akkiriza nti yatta mukyala we era olwaleero tuze okwetegereza tulabe n'okusaakinga ebintu byaliwo. Kusaali nga na lipoota ku poliisi ekayabwe n'ategeeza nti mukyala we yabula tamanyi gy'anya essimu teziriiko. Poliisi yazzeeyo mu maka gano okunoonyereza oluvannyuma lw'ab'enganda za Nabukenya okwemulugunya nti Reed yandibanga yatta mukyala we kuba babadde n'obutakkaanya. Babadde bamanyi okuyombayombamu ng'abantu nga bakuba amasimu ge tegaliiko ne beebuuza ati mu mbeera eno omuganda affe mwenaffe ayinza okuba nga akoze eki oba oyawo omusajja manyi gye yalaze. Naye ng'omukyala we kabadde bw'ajjako amasimu ng'alina amala gaakubirako baganda be naye kati buno teyakikoze bakubira ne bagamba ono alabika omusajja yasse muganda waffe ne babagamba tugende tukole research tutandikire waka. Mu kwekebejja poliisi gye yagwiridde ku kinnya kya Kazambi era omusajja ono amangu ago n'ababuulira nga bwe yatta mukyala we kuba yali asusse okumujoga n'okuganza abasajja abalala okwosaako okumusiba omwana. Naye ng'ate ogenda okukebera wabweru tuye akantu akawunya olusu tansobola okuwunya n'agamba nti omuntu mwali omwo namusse. Omulambo gunyuluddwayo mu kiro ekikeeseza olwaleero ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu Mulago okwongera okwekebejjebwa. Olwaleero poliisi ne bambega bakomyewo awaakolebwa ettemu n'omuvunaanibwa ne bongera okwekebejja n'okumuggyako sitatimenti. Yalisazeewo n'atatta muntu naye abaana ne banoonya bataata baabwe ne bababo. N'oleka bbaawo mu nnyumba ate n'ogenda n'ozaala ebbali bakazi banange mbabuulirira temuddamu kikola kyo kiba kibi. Oba olina bbaawo gumira ku bbaawo towankawanka ebbali. Oluusi asigaza n'amabanja ng'omwana yamulira dda amabanja nga yamuviiriddeko n'okwavuwala kati omukazi enakwata omwana amuwa omusajja n'atwala butwazi ne gavumenti yali badde eteekawo etteeka abantu abo bagyeko abaana nga babaliyira. Ekisigalidde omukulu ono Wateedi okuva Isirayiri okumutwala obw'omulamuzi wano Empigi akole kye bayita extrajudicial statement okukkiriza nti yatta mukyala we. Ebyo binaaba biwedde omukulu tujja mutwala mu kkooti. Kyokka omukugu mu kubudaabuda abantu okuva mu AZ Counseling Services Ali Mala asabye abantu baleme okwanukuza n'obusungu nga bakebedde abaana DNA nga si baabwe bakkakkane. Ekisooka kkiriza beerako n'omuntu akuyamba okuprocessinga feelings zino
okubanga zikkakkana mangu tozireka waggulu nga zizimbye ate n'ozongerako n'ozifukirira. Asabye abantu batereze ensonga z'ekisenge kuba ze ziviirako bannaabwe okubalega. Nsaba ensonga z'amaka tuzitereze, nsaba ensonga mu kisenge tuzitereze, nsaba wabeerewo okukwatagana mu ngeri ennungi ey'ekintu kiramu. Asabye okusonyiwagana mu maka singa kizuulibwa nti abaana si baamu n'abafumbo n'abakuutira okuyiga okwatula. Noonya omukugu akuyambe, noonya munnaddiini akuyambe, kubanga buli woona okuuma ensonga ng'otandika kunoonya ngeri gy'ozigonjoolamu ate mu ngeri ejja okuleeta ebizibu ebirala. Ababaka abakyala be twogedde nabo basabye abagenda mu DNA beetegekera ebinaddirira kuba bajja kwabika emitima. Ogenda weepimyemu naye bw'oba teweepimyemu bwe kikwatirayo awo beera lwedde okufuna ebiddirira. Abantu bakuliranga mu maka abaana nga si bwe bazaalibwa naye ne bakuza abaana abatali baabwe ne bakula ne babeerawo. Lwaki ffe twagala kukyusa obuwangwa obw'ensi eno tubugyewo? Ababaka abasajja basabye wabeewo okukkanya singaaliza ati zidda ng'omwana si wa mu nju. Gye biggwera nga buli mwana asigala mu nnansi ate oyo gw'otazaala ayinza n'okukuyamba okusinga gw'ozaala. Mbadde nteesa ng'omuntu nga bwe tugema abaana gavumenti eteekwa ekyuma nga tucekinga abaana nga bakyazaalibwa otegeera ono omwana si wuwo obeere nga tonabamuteeka mu nnyo olemu okunyiiga nnyo. Omukazi omwana omusajja ne baba siyamuza omwana siyamuzaala mugambe ng'obudde bukyali amanye nti ono omwana gwe nina mukuzanga naffe bazadde abalala bwe baatukuzanga si batuzaala naye nga batutwalanga abaana baabwe okusinga omuntu okugwa mu shooko.